Wali otuseeko mu mbeera ey'omuntu oba oli awo ne wuba ng'oli muwanvu omuntu n'akuvuma obumpi n'otuuka ekiseera n'otandika okwebuusabuusa nti ndabika ndi mumpi naye ng'ate abantu bakulaba oli muwanvu ng'oli munene naye ng'omuntu akulangira akuvuma butono n'otuuka okukkiriza obukkiriza nti kirabika naye ndi mutono naye ng'ate abantu bakulaba oli munene. Kyengezaako okwagala okutunuuliza ku love story gye tulaga ye muntu okugezaako okutondamu ekintu n'otandika n'okukikkiriza nti ekintu ekyo kireka kituufu naye ng'ate ekintu ekyo si kirungi omuntu n'atuuka okukulowooza nti ekyo kyayogera kyekintu ekituufu. Olabye title omuntu okuvaayo n'agamba nti nkukyaye olw'obubi bwo like oli mubi nkukyaye oli mubi nkukyaye wantama. Love story gye tugendamu nja kulaalikirawo mu butongole gwe n'omukyala n'omwami awuliriza bwe tuba tutunuulira ekintu kye bayita beauty obulungi. Yes, ng'ogyeko bali abagamba like beauty lies in the hands of the beholder or what, eyo tusooke tuveeyo naye bwe tutunuulira ekigambo beauty lwaki beauty tukitwala nnyo ne tukiteeka ku looks nti kye bayita obulungi bw'omuntu nali mbabuuzizaako nti abantu bagamba nti ebitabo bigamba nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. We nawulira oli abuuza ne bane bwe tuba twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ddala mboneka pere nengamba yi bannange omuntu okutuuka okukola statement ng'eyo mboneka pere osanga oli alina gwamenshonize ne gundi ne mbagamba nti kye tuyita God's image kisukka ku looks. At least they're getting closer to the character. Nga bw'owulira nti ebitonde ebirala tojja bisanga nga bye-expressinga mu ngeri y'okwogera tubiwulire tulina engeri ffe gye twewuliza reactions ze tukola. Yes, ebisolo bigezaako okutufaanyiza naye tewaliiwo kitonde kisobola kuteekebwa wali ne kigezesebwa okutuukirira okwenkana omuntu. Naye tugenda mu love story. Nina ow'ekitiibwa gwe njagala osooka otuteeka mu love lab. This guy tetugenda mwogera mannya for his office, okusinziira omulimu gw'akola, okusinziira ekitiibwa kye, naye ate yo mu love lab tugenda mmuteekayo. Nolwekyo Carol yatugambye bannange omuntu wange mumuntere mu love lab naye okusinza bwe neetoolodde ne mmanya ebitiibwa bye tetugenda kwogera mannya ge naye nga tugenda muyigga tulabe oba tuliyo batatuliyo kaabulanga n'ebitiibwa. Hello. Wange. Siri otya brother? Ndi bulungi otya? Gyendi ssebo gye baleka ejja leero. Kale nawe gye bali. Kale ono oyogera na Moses. Wange? Yes sebo. Olinawo eddakiika nga bbiri twogeremu mister? Yes sebo. Neyanziza ssebo. Kaakati Moses ono bwe mba njogera naawe hello oba eyo TV? Hello? When the other background, yeah, we don't go something like that. Okay, mbadde nkugamba nti our conversation is not that confidential and basing on your status or your office, I want to withhold your names. I am calling you from Prime Radio. Now, sigenda kwogera linnya lyo n'erimu newankubadde one of the names starts with letter M n'erinnya eddala litandika with letter F, but given the fact you're among the essential workers, I want to protect your identity by keeping the names for myself, but again still deliver the message. Yep. Newe bali kwogera bulungi. Omanyi abantu ababeera mu office zammwe balina engeri balina oba nkiyita ekitiibwa balina engeri gye beeteekako n'entiisa bo kennyini. But I'm talking to a humble gentleman and I find peace in talking with you. Yeah, I'm doing a love show, my brother. And I would call her a sister of mine. Requested me to give you a special call. Have you heard the word special?
special, the word special is, if I was on the blackboard, I would underline the word special and write it in the capital letters. If I was using computer, I would say, now I am making them bold. That is how I wanted to emphasize the word special. It is a special call to you. Nga omukyalo ono yangambye nkugambe nti ngambire omwami oyo that I love him to the moon and back, from the west to east. I love him from border to border. Yes. Nangamba mungambire nti nakye musaba kiri kimu. That ever since he came into my life, I feel changed. I feel energized, I feel loved, I feel cared for, I feel independent because he makes me believe in myself. That I only request him ankolere ekintu kimu. Ebisuubizo n'agamba nti ye ebisuubizo byakusuubiza, like you always talk, always, she will stand on her words and she will walk the talk. Nagamba ngambira serulungi wange oyo nti ankolera ekintu kimu. Byansuubiza abinywerereko, and that alone will make him a different person or a different man among all men. Yes. That is the message, as heavy it is. Yep. You said this is which radio? This is Prime Radio, brother. It is based where? And you're talking to Moses. Prime Radio is based in Chirakachuda, Zone D. Okay. Yeah. I have delivered the message, mister. Thank you. But are you able to know the person who sent me to deliver the message? Is that Carol? Yeah. Mister. Eno mu Buganda tugamba nti erinnya nga likuli kumpi nga busungu. She's the only one that She's the only one. Yeah, I'm getting the message from Carol. Okay. And what is your message to her? I love her so much. Wow. And we shall be in touch. Wow, wow. Can I ask a simple question? Yes. Based on your nature of work or your office, at times when we call people of your line or your okay, when I call people of your line, bayina engeri gye bagezaako gamba no, my relationship, my love, my girlfriend or my wife has nothing to do with you guys. I am living a private life and it's none of your business. It is something which is simple. You've not mentioned my office. Yeah. You've not mentioned where I work. Yeah. It is the respect I wanted. Wow. So I have responded. And please, I don't want to hear my name there. I'm not hiding my identity that I have other. But we are respecting the office. So please. Yeah. Thank you. She's the only one. She's the only one that I love. Wow. Thank you so much, and I am so proud of you. Please, if I was facing you, I would say respect with a big salute. Thank you, sir. Thank you so much, brother. Thank you for your time. You tell her that I love her so much. Wow. Thank you, brother. Welcome. Wow. I like the guy. Waliwo guy gwenza okukubira neyeeraga n'agyewulira n'azitula principles n'azikukuba n'omutalaga okay n'okubira omuntu singa mbabuulira office y'omuntu ng'oyo naye one n'abanga alina kye tuyita respect for a caller. Waliwo abantu babagamba nagamba sozi ogenda kubira gayi wange ne gayi wange kyemumanyiiko takwata masimu g'atamanyi. Abo abantu nabo njagala mbanoonyerezeeko nammwe mubyebuuza nga bwe mbyebuuza olingaga mumuyita kwata masimu g'atamanyi n'omubuuza buli muntu wa mugaso mu bulamu obwo alina ennambayo. Ebintu ebyo nabagamba nti tujja kuyiga biyige.
abantu abasinze okutugasa twali tetubamanyi ate buli muntu gw'omanyi tewatandika ng'omumanyi abantu batandika tetubamanyi ne tubamanya ne twetegeera ne tukwatagana ne batugasa ne tubagasa most people tubasanga as strangers. So if you're like, I don't deal with strangers, I don't talk to strangers, abantu boolina batandikanga ba stranger. Naye ekyo nakyo tuyiga kiyige, nokyo yiga okukyejjamu. Mu ssimu, waliwo olimba lwa Joseph Segawa, mbu sister oyagala abasajja naye era b'obagana, nti teweemanyiza, juzi wagoba amalayika ng'omuyita ekisajja. Simambu uba teweefasa abantu, something like that. Naye kye yali agezaako okugyayo kye kino nti olumu Katonda ajja gye tuli, zimalayika zijja gye tuli okututaasa, naye nga tejja kukonkona nti nze malayika Gabudyeri, nga tojja bitegeera. Nga jjidde mu muntu, muba stranger, omuntu oyo gw'oyinza okutula naye, like that person next to you nga muli mu nnyonyi, that person next to you nga muli mu train, nga muli mu bus, nga muli mu taxi, nga muli ku boda, ndaba boda za kawungeezi awo nga jamu akutte nga abantu batuddeko babiri, nga muli mu line ya banka, nga muli mu ddwaliro, nga muli mu church, omuntu oyo gw'otomanyi. Abantu singa byali byakuwasa betumanyi, twali badde tutandikira ku byalo byaffe, anti gye wali abantu betumanyi abatumanyi. Nolwekyo nze ndowooza nti tuyiga okukyejjamu. Bw'osanga nga oyogeranga nti ogamba nti gayiwo takwata ssimu z'atamanyi, tokyenyumiririzaamu, ekyo tukirabe nga weakness. It is not a principle. Actually bweba principle teyamba, efiiriza. Nolwekyo mu bantu abo boogaana okukwata mwe muli abantu abajja okugasa. Nkyogedde olw'abantu bangi benkubira. Olina agamba nti ogenda kubira gayi wange nenze mumanyi, ogenda sooka omuweereza message bw'obanga oli gayi ng'ondaba, njagala kukutegeeza butegeeza nti ekyo tokyenyumirizaamu, twogera ku bunafu bwo, ekyo nakyo kimanye ng'obunafu. I don't pick calls that I don't have. How did you get those calls? I mean, how did you get those numbers eziri mu phone book yo? Zatandika bantu tobamanyi. Mpe number. Yo nemu exchanging numbers. Tuwulire nti gwe wali ogenda ogula essimu, munnange eyo yafuluma erimu enamba z'abantu nga 10. Abo obaye wagamba nti so please kyejjemu mpola mpola. Eri ebintu ebiri simple. This is just common sense. Someone is calling you. When, for instance, if I call someone, ne mu bulamu bwa bulijjo, nyinza okubira eri abantu abatukubira nga tafuddeyo oba oli bize, oba toli bize, yagala kuyisaawo kikakati ekyo si kirungi. Ne someone will call you, akweyanjulire. Nze Moses, mbale nsaba okwogerako naawe. Bw'oba oyina time. Bw'oba tolina time right now, osobola okumbulira obudde bw'oli comfortable mwesobola okukubiramu ne tuwogera. Kakati, n'osanga omuntu ng'amala gakuddamu, bannange, obwo nabo babuyita buntubulamu, babuyita bugunjufu. Nokyo si kya bulabufu, si kya bugunjufu. Omuntu okukubira nga toma, kyekiringa abantu abatukubira nakwenaga gwe sozi, ekyo si kya bugunjufu. Kuba essimu, hello, nze Moses. Nsuubira nti nkubidde George. Bw'oba toli sure noonya engeri endala gy'otegeeramu, tekinyuma nnyo omuntu omukubira nga tomukakasizza nti oyo gw'okubira. Kati awo seetukawo, naye kye mbadde njagala okugyayo nkive nako, leka kulowooza nti ogenda kubanga oyogera n'abantu b'omanyi bokka, kubanga ne b'omanyi baatandika tobamanyi. Kati waggalawo emikisa, waggalawo ekkubo eri abantu abalala okuyingira mu bulamu bwo, abakugasa ne b'ogenda okugasa. So ekyo kyejjeemu okubira abagayi nga beefuula vumbi, naye owulira gayi gwe tukubidde, mubulidde question gye mubuuzizza. Agambye one, otegedde office gy'okubira ng'omanyi nti eri sensitive, ekitiibwa kyange, so you've not mentioned my name, you've not mentioned my office, but you had a message. So I had to respect you for that. Listen, I had to respect you for that. When I have respected him, so he's respecting, if he is giving back the respect. Someone is calling you with respect, you respond with arrogancy. Si kya bugunjufu. Kati kiyambe ku mukazi wo baga girlfriend wo babanga alina omuzoogo okugamba nti takwata simu z'atamanyi, kiyambe ku boyfriend wo ba husband wo babanga agamba nti takwata simu z'atamanyi. It is a sign of a weakness. Si kabonero ka kubeera muntu muvumu, kabonero ka bunafu. So eyo tuvuddeyo. Katugende mu story eya sister. Sister Gaya mukyawa mbu si mulungi.
si mulungi ne Guy amukyawa ate amuzaddemu omwana kati muwulire. Mr. Sozi Guy yansanga ntambula zaali saa 2 za kiro ne muwa ennamba ne kayitawo wiiki ng'emu nankubira essimu. Bwe yankubira essimu ne tubaako we tusisinkana like mu kifo ekimu mu lodge ne tugenda ne tutundula vanilla. Kaakati bwe twava awo ne tutambula awo bwe tutyo mpola mpola ne tumala kumpi like myezi nga 7 awo 7 naye omundi gwe yasooka okunsisinkana nga tugenda tutundula vanilla ogwasooka naye yaŋŋamba ayagala mwana nga lwe luyimba lwayimba simanyi oba kyava ku kibati bw'atyo bwe yaŋŋamba. Munnange terwali olwo nga nfuna olubuto nga nzaala omwana. Kaakati Guy ndowooza yamanya nti bw'anaŋŋamba nti musiraamu sijja kukkiriza kubanga siri musiraamu nze, siri musiraamu ndi mu advent. Ndowooza bwe yamanya kuba ndowooza byalimuko mu ndowooza ze agamba kwenjatulira nti kuba ndowooza amanyi abantu abasinga abamu tebaagala muntu muisiraamu olwokuba nti oba abakazi bano babikibikimintibwa ebityo ndowooza bwati bwe yalowooza. Kaakati munnange bwe namala ofuna olubuto ntandika okunoonyereza ku Guy like ebintu ebimu naye nga twali tetubeera ffenna, nali mbeerawa ku lujja kaŋŋambe nali nkyali ku lujja nga ndi ku lujja but ne tutambulako netandika onoonyereza ku Guy bino by'oteekamu amannya mu ssimu ng'onoogamba kansindikireko omuntu gundi ssente ebyo. Bwe nali nkolaakola ebintu ebyo ngamba kanteekemoko enamba yo no Guy ndabire ddala oba amannya ge yampa wano nga tumiitinga oba geego. Nagenda olaba nga namba ereeta mannya malala ng'ereeta mannya malala kwe kumubuuza owaaye nti anaye gwani amannya amatuufu. N'agamba amannya genda kugamba geego. Ne mugamba oli serious tonnimba ko nze si gwe gundi ne gundi. N'agamba obijje wani yakugambye. Ne mugamba ekituufu nti mbadde njagala kulaba nkusindikire ku ssente ndabe bino ebya mobile money ndaba amannya essimu geneereeta eyiyo ngenza okuteekamu enamba y'essimu ngereeta gano amannya ne mbuuza ekituufu gwani. Saakitwala nnyo kintu kikulu nembyesonyiwa ne ngamba owaayi alabika yali ankweka engeri abamuntu abamu tetwagala abantu abatali ba ddiini yaffe. Nenkola ki nenkima amazzi obwedde nali nfunye olubuto nga Guy mwagadde nga saagala kujjamu na lubuto. Nagamba ne sisita wange nti embeera zaatandika okukyuka ne mmanya nti nafuna olubuto. Nengamba sisita wange nti ndabika nina olubuto. Nengamba mwana gwa amangu ago kozi onyambuza ogenda kukola otiyagala kulugjamu. Nemugamba sigenda lugjamu, musajja ayagala omwana we ate nange mwagala. Nga ndaba Guy ali watha okugenda naye nga mpulira mwewulira. Kumbe ndowooza ndi ku byange naye ayagala mwana ekintu kiggwe. Kaakati banaye Mr. Sozi ne tutambulako nagenda olaba Guy teyeenyera ne ntuuka okuzaala. Bwe natuuka okuzaala amannya namukubira nabukubiza essimu ne mugamba nti nzadde. Kaakati ne mugamba naye amannya g'omwana biki nga nkyali no nakatanda nkyali kuleeba nakamala kwenti okusindika omwana. Ne mugamba amannya g'omwana nga sinava nakatanda kwe nsindikidde mwana. Musajja nga akantema laba wampa amannya ag'Ekiyisiraamu
nasirika nempuliriza neŋŋamba ate owaaye naakola ki neŋŋuma nekyenva nagambako eyamperekera nti owulira amannya omusajja gampadde ag'omwana ko nze mannya ki amwadde linnya lya kiyisiraamu nagamba nno leero luno tetwatwala nenkivaako ekyo nenkima amazzi nenkyesonyiwa Mr. Sozi netukireka munnange nga tudda waka saali wa musajja nga sinabagenda wa musajja nga nkyali ku waka ewaffe netudda eka nasindika transport nenva mu ddwaliro netudda ewaka obuyambi bwajja naye nga mupujja mumpolampola omala kuba simu omala nga bujja mumpolampola oba yali talina oba ki I don't know banange naye envuga speed bwenti kubanga obudde bwo siwina n'ekirala njagala ntuke ku kinyusi ekyensa kyenjagala munyambemu kakati bannaaye nga nzira ewaka bwe nadda ewaka netubeerawo n'omwana biki mpolampola omusabayo $5 omutwalo bwe bityo mpolampola bwafuna n'asindika aba batafunye era takuwa n'obeerawo bwotyo mpolampola jjukira ndi wa sisita wange ebigambo byogerwa biki twakugamba nga omusajja what nga bwe mumanyi omuntu oli ku lujja naye neŋŋuma kakati nembeerawo sisita wange omu kyakaŋŋamba naye baaki topanga bintu n'ogenda ebweru nemugamba saagala naye bwe nalaba nga embeera si nnungi nga ndaba ate abaana enkya naggulu bafulumya ggwanga neŋŋamba naye lwaki sigenda ndaba omusajja teyeenyeenya mugamba mpangisirize tafaayo zinsaagala kubeera ku lujja nga mpulira bintamye ebigambo byogerwa anaye nempulira nga mbikooye neŋŋamba waaye kamugambe nti njagala kgenda ki wabweru njagala gendako bweru nga bwenkola ki bwenkuleka bwe weesootinga olabe gy'onootutwala kubanga saagala kuteekako pressure ogambe nti ate wankozesa ensobi this and this njagala nkuwe gap nkuwe space yanga bw'opulaninga by'opulaninga saagala ogambe nti nno nkupakusizza munnange nga nkola ki nga mpanga ebyokugenda ku kyeyo nange yanteekamuko n'akasente akatonotono yankolerako ne ku yerobuuku awo era kuba nali eza yerobuuku zaali zo zimbuze bannange nga zimbuze nga ndi ku kisenge nga simanyi gye zigenda kuba nagenda namprocesinga ebya yerobuuku bwentyo nempitawo ate nga ebbanga nayo lyali liweddeyo kale nempitawo bwentyo kaakati bannange nga nzija eno nga tutambula tuli bulungi twogerezeganya namulekera n'omwana by the way namulekera omwana yeyamusigaza kubanga nali saagala kukalubiriza bantu bange nga bwomanyi omusajja yagaana okujja okulaba abantu bange tebamumanyi buli kimu tukoma mu kkubo ne bwe nazaala omwana yakola ki nga bwajja okumulaba tatuuka waka bannange akoma mu kkubo n'omutwalira omwana n'amulaba begamba biwanvu bwe bityo nga natandise step by step tuyinza okukola ki okuyinza okutwala obudde okutuuka ku kinyusi bannange nga nzija ku kyeyo nga tutambudde ebiseera bya covid byebyo nebituuka nembeererawo gaayi mu biseera bya covid ayagala kino kiganye n'omukwasizaako obulamu netubeerawo bwe tutyo netutambuza nga bwe mbayambako engeri gye nali nti mulekedde omwana munange Mr. Sozi kaakati twali tutambuddeko ebbanga lya myezi nga 9 okuva lwe nayingira eno gyendi munange nga nkola ki
nga wabaawo akasente ke yali ansabye ne nnemererwa okukamuwa mu budde mu bbanga yali akansabiddemu. Nenkola ki? Ne mugamba ngumiikirizeemuko. Kaakati mwannyina omu kyeyava ŋŋamba nti mukazi munnange lwaki omusajja omuwa nnyo ssente? Kola ssente zo weekulaakulanye ogule puloti biki weezimbe ng'omukyala. Omusajja muleke naye apambane bibye, apambane ng'omusajja. Tomuwa nnyo ddembe lya ssente, ojja mumanyiza bubi. Nno nnyina bw'ayogera ne ŋŋamba kaakati oba yali akola ki ne yeefulukuta anti abeera ne bannyina. Munnange Mr. Sozi, naye ng'omwami ng'agenda yeefulukuta mu ssimu ya mwannyina ng'asanga nga mwannyina ngamba ebyo ebigambo. Bannange olutalo lwavaawo, Gayi n'anyigira mwannyina n'amugamba oyingirira otya relationship yange ne maama gundi, erinnya ly'omwana sijja dyogera. Oyingira otya relationship yange, gwe ebizo zaakulema okubeeramu biki naawe oli wano otudde wano ku luggya lwa mpisa mbi kuyingirira relationship za banno. Bannange kaakati n'ajja mu inbox yange n'aŋŋamba biki bwe bulijjo by'oyogera ne mwannyinaze, byakugamba tobiwuliriza biki, baaliwo tutabula, tebaagala kuwulira muntu ng'ali bulungi biki toddamu kubawuliriza biki. Omusajja n'aŋŋamba bw'atyo. Kaakati olutalo luno ne lubeerawo ddala nga tebakyayogerezeganya bulungi na mwannyina lwa bintu ebyo eby'essente. Munnange kyavaamu nga nsirika nga ŋŋamba owaaye abooluganda bita nteekayo ekyange ekitono. Musaayi guba musaayi, so nze ne bwe nnaayingiramu nga siri wa musaayi gwabwe ne byeyingizaamu mpola era nze nasirikawo busirisi wadde nga nabiwulira bye yaŋŋamba naye nasirikawo busirisi. Naye ng'ate erudda nga tuzzeeko erudda osanga olwa mwannyinaze like muganda we oyo omuwala yali like mutuufu. Kuba akasente keeno bannaaye ko kaagala kukekkereza kiwulira Mr. Sozi. So oludda yali mutuufu era ofunamu okuwabulwa mu mbeera emu oba endala. Kiba kitegeeza omuntu oyo akwagaliza. So era until now ndi wa mukwano nnyo n'oyo omuwala muganda w'oyo Gayi. Era tuli ba mukwano nnyo era tukyawuliziganya bulungi. Munnange ng'omusajja anyigira muganda we ng'amugamba toddamu okuyingira relationship yange n'omukyalo ono biki kubanga tumanyi gye byatandikira, tewaliyo nga twekwana. Munnange nga tubeeraawo ekyavaamu waliwo awo ebiseera wayitawo ndowooza ebbanga nga lya wiikisi 2 ng'olutalo lumaze okubeerawo awo nga ne ssente sinnazimuwa, naye ng'ebigambo era bijja mpola mpola nga muli agamba kale nga anyiizeemu olwokuba mwannyinaze agamba kino na kino ate nange nendabika ng'oba abigendeddeko naye ng'ate si bwe kyali, saabigenderako lwakuba nti yasinziirira awo ne tukyankana till now. Okukyankalana kwava ku nsonga bwe zityo, yanyiiga nnyo awo ne wajjawo n'ebirala ebyatunyiiza naye ne tusirika mpaka kati. Kaakati mbajjaayo we mbadde. Munnange omusajja nga tubeerawo bwe tutyo naye nga twogera mpola mpola okusinziira ku ebyo ebyaliwo ne muganda we nga twogera mpola mpola. Olwamala netukola ki, essimu yange negenda nefunamu obuzibu
banaye ng'essimu bw'etabeerako ng'ayinza okuyomba wabwasanga eri bize n'ayogera bingi kirabika olina abakwana biki nga banaye ekyamazima oli omusajja yalina ebbuba ate eno ebbuba ery'ekisiru ebbula ery'ekisiru lyennyini yalina ebbuba nnyo bwe naafuna time nja kuluva ku ntono from the start but right now kyempitamu kyembadde njagala muntaaseemukko yes munnange kakati ng'omusajja ng'anyiigira sisita we bwe yamala omunyiigira ne tubeera awo nga twogera naye nga twogera mpolampola ebigambo bijja tebijja kwegamba ng'akyalina muli obusungu kakati ne tubeerawo bwe tutyo mu mbeera eyo gye twatambuliramu teyali nti oba afunyeyo omukyala omulala si bwe kyali naye yakola ki twafunamu awo obutakkaanya butonotono nze mbuyita butono kuba tebwayina makulu lwakuba nagezaako okumunnyonnyola n'agaana okuwuliriza lwali lumu Mr. Sozi ne ndoota ekirooto bwe naloota ekirooto ekyo naloota ndi mu kulya reptiles ebika bya reptiles nga bingi muli eminye emisota buli ekyewawula kyonna ky'omanyi bannange zino nsiriŋŋanyi neŋŋamba bannange kiki kino kye tuliko oba ze bayita wamuzi oba ki naye kati emisota giri mu kisimu reptiles abaasomako mu ntaaseemukka naye kyemanyi mukitegedde munnange nga bwe nawala okuloota ekirooto ne nkola ki naloota ekirooto nga ndi ebyo ebintu bwe bityo misota minya bikelle bannange naloota ekirooto kyali kyankanga nnyo sibirivingira mu birooto naye Mr. Sozi era bwe naloota ekirooto ekyo ekiro ekyo naloota nga ndya ebyo bye mbagambye baddiya nembirya nenzikuta nnyo nga ndaba n'ebirala bikyaliwo naye nga nkyalya buli naye nga tesiraba bwe bigenda nga nzikuse bwe namaliriza naye nga mu kirooto ekyo ndi mu kubirya naye nga muli mpulira omukuto gunsusseeko ndi mu kuyita erinnya lya Yesu nga mpita Yesu nga mpulira njagala mbiseseme nga njagala mbifulume nfune obuweweero nga bw'onoolya emmere n'owera ng'okusenga owera tekyagenda naye nga okanya kulya bannange omaye okulya omusota okulya ekikere okulya ensiri kati bwe namaliriza nga mpita erinnya lya Yesu ndi mu kirooto sinaba kudda ngulu mpita Yesu nga ndaaja na Yesu kaakati munnange nensesema bwe namala osesema bwe nti nenfuna ku buweerero olwo nno ndi mu kirooto naye nga mpita linnya limu lya Yesu bannanga bampuliriza nagenda okuva mu kirooto nzire engulu bwe nti okuddamu akategeera nti nzibule amaaso banaye nga nkyayita linnya lya Yesu nasooka nenkaaba nengamba banaye kino ekirooto kivudde ku ki nga sikirootangako bukyangambaawo kale ekirooto kyankanga nnyo bannange essaawa zaali 9 ogw'ekiro nenzukuka nengenda nenzukusa mukama wange essaawa 9 ne mugamba bannange nfunye ekintu ekyentiisa naye mbadde nsaba kumpa ku simu nkubireko ab'ewaka oba ewaka wali okubuzibu omanyi bana abavunula ebirooto sibikkirizaamu naye bagamba oluusi nti oba ojula ebintu bwe bityo oba kiwanyisa okuba nga aliwo ekikyamu oba ekyapeninga nendowooza kale ebintu bwe bityo nengamba kambuuzeeko ewaka oba bali bulungi nensooka nenkubira maama wange essimu
bwe namala okukubira maama ng'essimu ye teriiko negamba kankyekingeko ewali omwana ono bebi. Ninayo abaana abakulu naye eyo sitoole zaabwe nayo ndala. So mbagambye bwe naafuna obudde nja kubiddamu. Abantu bannaye abampuliriza, nagenda mu kiro ekyo ne nzuukusa mukama wange ne mugamba nsaba ku ssimu nkubeko ewaka, mpulira nfunye ekyekango. Tebaali babi, ne bampa essimu n'enkuba. Bwe nakubira maama ng'essimu teriiko ne ngamba kankubeko ewali omwana wange omuto bebi. Bwe nakuba essimu nekubira omwami yagaana okukwata essimu. Bannange ekyatutabula mu piriyodi eyo nga amaze okunsaba ssente ng'azudde n'ebiri ebyo twayogeranga ne mwannyina, yamala n'aŋŋamba nti nze simanyi mbupangira olukwe, simanyi bamutte, ng'abiŋŋamba nnyo. Mbu simanyi njagala kubba mwana, ng'abiŋŋamba nnyo mbu njagala kubba mwana. Bw'era mupangira abantu bamutte, simanyi alina embeera gy'atategeera emutuukako. Ngamba bannange, nze omuntu ali eno nyinza ntya okukola ebintu bwe bityo? Kati eyo mu bintu ebyo bye yaŋŋamba, kati mwe nalootera ekyo ekirooto mu bbanga eryo, ekyo ekirooto ekyajjira. Bwe lwatandise okunsibako ebyo ebigambo. Ngamba bannange, nze omuntu ali eno ewala atamanyi na bw'osula. Bannange, mbadde mu relationship ne gaayo ono naye tantwalangako wuwe nti we wano waasula. Twasisinkananga mu loogi emirundi gyonna gye twatondolanga vanira. Kaakati omuntu wasinzira okuŋŋamba nti nze musindikira abantu simanyi babba omwana, n'omwana yamutwala yamunona wa sisita wange n'amutwala, teyatuuka na waka yakoma ku kkubo, nze ne mutwalira omwana n'ensawo y'omwana ng'olwo nno ntusiza okujja ku kyeyo. N'atwala omwana era saamanyi oba omwana bwe yagenda wa, naye kyemanyi yamutwala kubeera sitiru yamulina. Ne bwe nkuba essimu ssaawa eno yamulina lwakuba kati tetukyawuliziganya. Bannange Mr. Sozi, munnaye ng'omusajja nteekako ebigambo bw'atyo ng'abimpaatiikako. Ne ngamba oba omusajja ono asaaga oba asaaga noonyaamu bigambo. Bannange, kaakati ne tukola ki? Kwe kuloota ekirooto ekyo nga ndya ensiriŋŋanya ezo misotamenya nga ndi kubirya. Bwe nadda engulu ne mpita bakama bange bannange nga bwe mba nnyonnyodde, bajje bakole ki? Bampe ku ssimu nkube. Ebiseera nali sirinaako airtime ng'ate tebali benjagala okkubira bonna tebali ku intaneti. Munnange Mr. Sozi, bwe namala okuloota ekirooto nga bwe mbagambye, ne neefuula ayagala ennyo okumanya amakulu g'ekirooto. Nabuuzabuuzaako awo ku bantu nga mpulira njagala kumanya, oloota bw'oti ne bw'oti bannange, ki kye kitegeeza? Anti abamanyi ebirooto, abeefuula bamanyi ebirooto. Kuba olwedde nze sibikkirizaamu, naye bwe naloota ekyo ekirooto kyampaliriza okubuuza kuba kyansukkako. Ne baŋŋamba mbu kirabika ekyo ekirooto kibi nnyo, kibadde kibi nnyo era singa obadde toli mukkiriza kubanga okiroose ng'oli ebyo ebintu ate nga bw'oyita erinnya lya Yesu, kitegeeza Mukama Katonda abaddewo ku lulwo, naye singa tabadde Katonda wabaddewo kikyamu kye babadde bakukola. Kwe kuloota ng'oli ebintu ebyo. Ngamba mukakasa, bagamba era okubeera mu Katonda kintu kikulu nnyo. Awo ne nkubawo amiina. Ngamba erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe.
Kaakati ekiro ekyo bwe nakuba essimu nga maze okuloota essimu bwe nakubira omwami we yagaana okukwata n'amala n'ankwata n'aŋŋamba lwaki teweesonyiwa essimu yange mukazi gwe lekera awo tonnoonya neesonyiwa n'omwana mwerabire biki eŋŋamba bannange kaakati alina ekigambo aweera eky'oluseru kye yaŋŋamba lwakuba ekyo kankireke kubanga tekiyizikana mu kamwa bannange. Kaakati nemmuta neŋŋamba kankubire ssenga w'omwana nenkubira ssenga w'omwana essimu bwe namala omukubira essimu ne mubuuza n'akwata ekiro ekyo nemugamba munnange muli bulungi nfunye ekyekango mbadde neebaze nenfuna ekyekango neŋŋamba kamba kyekingeko bwe nayogera ekyo senga n'aŋŋamba tuli bulungi tetulina buzibu munaye ffenna tuli bulungi naye kirabika senga n'ono gaayi wange balabika tebasula like ku nnyumba ze zimu nze bwe nakirowooza. Kaakati nange nga nkola ki nga tukita nga nzirawo nga nkomawo eno gye nsula nga neebaka nga neebaza bakama bange neeyanziza mu nnyambye abantu bange bali bulungi ne bagamba cool boy kale nenkomawo ne neebaka. Kaakati baddiya olwamala ssenga w'omwana obudde nga bukedde olwo bwe bwakya nagenda okulaba nga mpeereza mu inbox yange ssenga naŋŋamba nti maama gundi Wange nti munnange olaba essimu gye wankubidde ekiro ng'ombuuza banaye muli bulungi konze nti munnange nange saategedde naye munnange waabaddewo ebitaatambudde bulungi ewaka gye tuli konze kiki nagamba olaba obudde bwakubiddemu essimu babiŋŋambye ku makya gano awo kwe kubagamba bali nti kirabika tebayinza okuba nga tebasula mu nnyumba emu ng'oba mu boys court oba ki kyekyanzijira mu bwongo kubanga yaŋŋamba nti bwe wakubye essimu nange baŋŋambye ku makya nti wabaddewo ekitaagenze bulungi ewaka wano konze ate kiki naŋŋamba nti munnaye mbu waabaddewo abantu abazze ne bakonkona ku geeti ekiro mbu nga tebategeerekeka mbu naye balowoozezza mbu basezi bayinza okuba nga babadde basezi nga be bakonkonye oba si kyo kale mbu wabaddewo embeera eyabadde tetegeerekeka. Yaŋŋamba kintu ekyo nti oba babadde basezi bwatyo bwe yaŋŋamba neŋŋamba bannaage neŋŋamba oba kyekirooto kino kye naloose munnange nga nsirika. Kaakati nziramu okkubirwa omwami mubuuze buli kimu senga kyannyonnyodde naye ng'omwami waya ndowooza nga zaabuuseeko nga takyagala kumanya binfaako. Bwe yakwata essimu naŋŋamba naye lwaki totwesonyiwa otandise natuleetera bantu simanyi oyagala tukola kibi oyagala tuffe biki oyo tutegaatega ebintu biki n'agamba kyava ŋŋamba nti baŋŋambye mbu waliwo omuntu eyakubye essimu ekiro insidensi ey'abantu
abatategeerekeka we bajjidde ne bakonkona ku geeti. Mbu wabaddewo essimu eyavuze ekiro ne mmanya nti yeggwe wakubye essimu eyo. N'aŋŋamba nti wategedde otya nti twafunye obuzibu eno n'okuba essimu, ekitegeeza oli omu ku babadde mu lukwe kwebyo ebyahapeninzeewo ekiro. Ne ŋŋamba Wange ogambye otya? N'agamba kikazi ggwe nkutegedde bulijjo neebuuza lwaki like embeera oba yantabukako biki ebintu sibitegeera biki. Nemubuuza ate bintu ki? Bannange n'agamba okuva ne leero weesonyiwa essimu yange. Omusajja okuva ku olwo bwe nakuba essimu ekiro, omusajja yakyukira ddala. Neŋŋamba ate essimu ye yavuddeko obuzibu. Nze okukuba essimu okubuuza abantu bange oba bali bulungi kyekinkyayisiza, kyekitegeeza nti nange nabadde mu lukwe olw'ebyo ebyabaddewo bye saategeddwa byalina bituufu. Bannange omusajja yali ku WhatsApp n'ava ku WhatsApp oba yambulookinga bubulookinze, naye nga wembuuza baganda be baŋŋamba nti kwali ku WhatsApp ne mmanya nti kirabika yambulookinga. Bannange Mr. Suzy neneebuuza ebibuuzo bingi naye nga nengezaako okwegayirira omusajja twogere kubanga nali mpulira nga mwagala nga nkooyera ebyokutambula mu basajja banaye nga mbikuye nga nali mpulira omutima gwagala kutuula nga njagala nsetolinge nange like nfuneko ku kitiibwa ekyo. Ndaba abantu abafumbirwa nga mbeegomba bannange, nga njagala nfumbirweko ntuuleko wamu. Bannange story yange yo mpanvu lwakuba nga bwe mbagambye nina obuzibu ssaawa eno obuntawaanya, kyova olaba nkitandikidde wano mu makkati bannange. Naye omusajja n'agaana okutereera, n'agaana okutuula twogere, munnyonnyole mugambe munaye ebintu by'olowooza nga si bwe biri. Nga nze siyinza kukola kintu ekyo kubanga tutambudde nze naawe, nga siyinza. Bannange ne mugamba nze omuntu atamanyi nakuba oli kyama wammwe, atamanyi nti oba n'ennyumba kuliko geeti oba tekuli geeti, oyinza otya okuŋŋamba ekintu bwe kityo nti nakupangidde abantu abatuuseeko obuzibu? Bannange nasooka nengakaabawo neneesirisa nze kabanaye nakaaba nakogga obulamu bwakyankalana nga sikikkiriza. Bannange madiya nensooka nensirika nensangula amaziga negamba kanziremu nkubira omusajja ono bagayirire nga mpulira omutima gw'omwana gunnuma. Saagala kaana kange kaddemu kabikule nga tekalina nga tali mu bazadde bombi, nga njagala nnyo omwana wange mukuze nga alina kitaawe nga tuli ffenna mu bulungi oba wadde ne mu bubi, nga mpulira njagala kutuula kusetolinga. Bannange omusajja yagaana okumpuliriza kyenava era nnemerako nga ndaba nedda kino birabika byakusaaga bya lubalaato, nga ndaba omusajja bannange atabuse naye ng'atabukidde mu bintu ebitaliimu magezi, ebintu ebitaliimu mulamwa, byatamanyiiko mutwe n'amagulu naye ng'abintaddemu. Byesimanyi oba byaliyo bannange
omusajja bwe namwegayirira omulundi omulala kyava ngamba ebigambo bino bannange, kikazi ggwe weesonyiwe essimu yange, weesonyiwe essimu yange, toddamu okunkubira, toddamu okwogera n'omuntu yenna nga muntu wange ku ssimu, toddamu okwogera ne famire yange. Twesonyiwe, twesonyiwe. Olina kikazi kibi, olina kikazi kibi. Gwe sooka weetunuulire okuva ku mutwe mpaka ku bigere, otunuulire ne famire yange, baganda bange, bannyinaze, olabe oba otugyamu. Nasiriikira ne ŋŋamba, Wange taata ogambye ki? Naŋŋamba towulidde? Nkugambye weetunuulire okuva kagere, okuva ku mutwe paka kagere. Mwogirira ago agagulu agakugejja, simanyi walwala enjovu biki. Bannange abampuliriza, Mr. Sozi, nina entumbwe ennene, nina okugulu kunene, simanyi, ndowooza mumanyi gano amagulu oba aba western abo be batera okubeera nago, abanyankole nyankole abo be batera okubeera nago, entumbwe zennene ezo ezagejja paka wansi. Bannange gye nnina naye banaye Mr. Sozi, omusajja yanvuma nansensebula nanteeka wali. Naye okuva mu ntandikwa lwe twatandika okulabagana, okwekwana biki, yandagirawo nti ye mu kuvuma alimmo. Nga ye takulinaamu buzibu, naye nga nguma, nga wakulabako ensobi yonna gy'okoze, oba ebadde ensobi nga gw'ogikoze, oba ogenderedde oba togenderedde, agenda tandikirawo okuwalabula. Bannange oli muvumi mulungi, muvumi mulungi. Oba ofunakako omuntu nakuba oluli naye n'atakuvuma. Mr. Sozi, musajja ng'anvumira kino. Lwaki siba ku ssimu ye? Lwaki mwesibako? Yanvuma ebigere. Bannange bampuliriza, Mr. Sozi, nina obuzibu, nja kukubirako ekifaananyi nkulage ebigere byange bino ebyakula. Simanyi oba wano mu bukulu bwendi nsobola okufuna eddagala nenkendeezaako ku ntumbwe yange, otherwise bino byonna mbikola mbirowooza lwa bigambo omwami ono bye yanvuma. Mr. Sozi omusajja yanvumira entumbwe yange n'ebigere. Entumbwe oba oli awo tekyandibadde kikulu, naye Mr. Sozi nina obuzibu bw'ebigere. Ndowooza nalwala nnyo mu buto bannange, bye sitandike kubuuza mmange nti nabaaki maama. Mbadde mu relationships eziwerako, naye sifunanga kuvumwa nga musajja ono bwe yanvuma. Omusajja yanvuma ne ŋŋamba nti oba ne bye nnayagalako emabega oba nabo baalaba, oba bye bimu ku bye bandabako, oba ne banneesonyiwa wadde tebanjatulira. Bannange nalowooza ebintu bingi. Kaakati omusajja yanvuma, bwe yanvuma n'anvuma ebigere bino. Nina obugere, Mr. Sozi, obugere bumpi, like buno obugere buno bufit, butoys, I mean butozi buno.
bumpi. So mulimu n'obwala nabwo bumpi. Like banange abamu tetwakulira mu mbeera nnungi. Tetwakulira mu mbeera nnungi kyenva kyenyinza okubagamba lwakuba sibaviiridde emboozi eno ku ntandikwa kubanga yo mpanvu. Naye omusajja yanvuma ebigere Mr. Sozzi. N'aŋŋamba nejjusa olunaku lwe nnakusisinkana kikazi ggwe. Simanyi kye naliko naye nalayira mu linnya eriryawe Allah. Kimpadde essomo njize bwe ndiddamu okukwana. Yasookanga kwetegereza muntu kuva ku kaviiri paka ku kaala. Mr. Sozzi agamba kikazi ggwe wakula bubi, wakula oli wa kikolimo, oli mukolimire, oli wa kikolimo, endabika oli wa kikolimo, oli kazi kibi, tosobola kujja mu famire yaffe ggwe. Naye ng'omukazi gwavuma nze bwe yakeera enkya n'asaba omwana. Awo we namanyira nti bannaye ekizibu ky'omwami ono kyali just kyakuzaala mwana oba amanye nti azaala afune watandikira bannange simanyi. Nabyebuuza bwebuuza oluvannyuma lw'okumuvuma. Buli lwe nzijukira ebigambo omusajja bye yanvumira ebigere bino bannaye Mr. Sozzi sikoowa kukaaba nansonyiwa okaabira mu likodingi. Naye bannange kinkaabya buli lwe nkirowoozaako. Omusajja yanvuma n'aŋŋamba oli wa kikolimo kikazi ggwe, oli wa kikolimo. Saamanya naye nyize bwe ndiddamu okukwana omukazi nja kwetegerezanga, kusooka kwetegereza manye kyentwala. Mr. Sozzi yaŋŋamba ekigambo kino kye kyasinga n'okunzigya enviiri ku mutwe n'empanika. Eŋŋamba banaye omusajja ali serious. Yaŋŋamba ku ngeri gy'ofaananamu kikazi ggwe, nze n'okutwala mu loogi tusisinkane nga mu loogi nali nkigenderedde nga ndaba olabika bubi nga sobola kulaga baŋŋanda zange ng'onswaza. Mr. Sozzi ebigambo omusajja bye yaŋŋamba timuswaza, nali muswaza. Najjanga ewammwe nakomanga mu kkubo nga saagala kutuukayo ne nkujjangako omwana, yanzijjangako omwana n'amutwala mu mikwano gye ne bamulaba omwana. Naye nga nze andeka wandese bo ne beeyongerayo. Naŋŋamba nakikolanga nga sisobola kukulaga mu bantu bange mu mikwano gyange nga ndaba oli kikazi kibi n'amasimu saana. Mr. Sozzi anti yaŋŋamba neetegereze okuva ku mutwe paka kagere. Nendaba nga okusinziira ku mubiri gwange ekindiko nga ekitali kya bulijjo byebigere bino bye byanvumya okutuusa ku kino. Mr. Sozzi omusajja yaŋŋamba ekigambo, n'aŋŋamba kikazi ggwe oli wa kikolimo. Okumanya ng'oli wa kikolimo ku ngeri gy'ofaananamu. Kitaawo bwe yamala okwebaka ku nnyoko yajja n'akwebakako, yajja naawe n'akwebakako. Naye nga kitange gwagamba tamanyi nti oba ne ku nsi gy'ali
naye mu byonna taata yafa abampuliriza. Nalowooza okuva omusajja lwe yangamba ekigambo ekyo, nalowooza ab'emikwano, nengamba oba kituufu. Banaye natandika olowooza ebintu mu kaseera ako, banaye naddamu buto okukaaba. Nakaabira ku kyeyo Mr. Sozi, nakaaba nengamba maama lwaki nze okufaanana bwe nti bannange. Nakaaba nakoga nga buli wembeera bannange amaaso gaba ganzimbye. Nakaaba bw'atyo omusajja bwe yayisa bazadde bange mu kamwa, baatakeerangako kukyalirako nti baba naye kasukaali kaakano, kasabbuuni kaakano. Nagamba ekigambo bwe kityo, nasiriikirira, neneebuuza ebibuuzo bingi, nengamba oba y'ensonga lwaki ne bali abasajja baagenda be nalinga nabo nga sinasisinkana ono, oba nfaanana yange yabagoba. Bannange neebuuza ebibuuzo bingi, naye nga ndaba bannange. Naye Mr. Sozi nja kusindikirako munnange ekifaananyi olabe. Nakaaba bannange bampuliriza, nakaabira ku kyeyo, emirimu nga tegitambula, naye nga nina okukola, kwagala toyagala. Buli bwe mbeera awo nga ndi nzekka, neesooka neneetunuulira, nengenda mu mmira z'abakama bange. Bannaye si kulimba, until now wenjogerera nkyakikola. Era buli weefunawo kagamba kagenda mu ndabirwamu bwe nti, nasooka nga neetunuulira nzenna, nga neetegereza ebigere, nga neetegereza entumbwe bannange, nga ngyetegereza paka kati. Obwongo bwasibira awo nti nze ndi, yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti nze sobola kuwasa mukazi mulema, kikazi gwe oli kirema. Nange nendabira ddala kituufu ndi kirema, kubanga natunuulira basisita be naye nga ndaba balungi. Bali obayiwako n'amata n'onywa, bannange kale balungi, kyo kituufu balungi. Naye baddiya, mbeera awo neneetunuulira, bwe ndaba omuntu yenna, nze ntambula, buli we ntambula wano ntambula natunuulira magulu g'abantu, ntumbwe z'abantu, bigere by'abantu, era nendaba nga bambi ndi wanjawulo ku mbo abaagalwa. Kyagala okuva mu bwongo bwange kakati. Naye nakaaba netuuka neneesirisa nzekka. Nagezaako okutuma ab'enganda zange bemanyi nti abasobola okwogerako naye, bamugambire nti ebintu byansibako amatu g'embuzi okundize, ngo sirina kyemmanyi bituuke n'okunvumya bwe biti, sirina kyemmanyi. Nange nga buli gwayogera naye ng'omusajja avuma muvume, tewali gw'ataavuma, gwe nasindikanga gwe yawalabulanga. Neneesonyiwa omusajja bwentyo, naye nakaaba. Naye ebyo byonna bwe byaliwo, wayitawo emyezi ng'esatu ena, omusajja n'addamu. Nagenda okulaba nga
ng'essimu evuga ng'agenda okulaba nga yeye yankubira direct nga mmanyi oba akubye essimu kwetonda oba akubye essimu kiddingana oba ki. Essimu yali egamba nafunye obuzibu nsaba ompoleyoko ssente. Nawulira nga nsiriira ne mugamba naye banaye tolina nsonyi ku bivumo bye wanvuma, ku bigambo bye waŋŋamba, ku bintu bye waŋŋamba nti nabatuusaako. Ensonga gy'olabye okuntuusizaako olubadde okuba essimu, mbadde mmanyi okubye nakuŋŋamba nti nsonyiwa. Naŋŋamba nti byonna njagala tubyogereko naye sooka onnyambe ontaase naye tugenda kwogera. Era byonna nsaba onsonyiwe, biki nabyogeza busungu nange saamanya, simanyi kyandiko. Bannange bingi byaliwo. Baganda be baŋŋamba nti oba mu biseera ebyo we bagamba we baafunira ekyo ekintu nti simanyi omusezi yabayingirira, simanyi ng'okuva awo mbu simanyi embeera za muganda waabwe zaakyuka, bwe yalogootananga simanyi bannaye mbwe kale embeera ze zaakyuka nga ziri ng'ekirwadde oba nga kyali kya like Kiganda. Bannange nga ze babiŋŋamba naye nze sirina kye mmanyi nga babiŋŋamba bugambi eno. Mbu baali tebaasolanga tebeebaka okuva ekintu ekyo bwe kyabaawo. Mbu naye yamala n'atereera ndowooza bwe yatereeramu bye ebiseera bye yansabiramu ssente ng'olwo azze okwetonda. Agamba mbu ye yazze kwetonda naye ate yasooka kusaba ssente. Abampuliriza saamuwa ssente okusinziira ku bivumo bye yanvuma. Bannange we nagaana omuwa ssente oba okuvuma ate ne kuddamu buto. Naye yalinga eyeetonda ng'aŋŋamba nejjusa biki nange simanyi kyandiko kuyisa bazadde bo mu kamwa, naye okuva bwe nakikola nina embeera eyantuukako. Naye bwe kiba kisoboka mbadde nsaba mbasisinkane mbeetondere. Naye nze nga ndaba nga ne byayogera byonna tebijja, nze nga bwe ne bwaŋŋamba nti halo ndabira ddala nga ne hali eyo kivumo gye ndi. Bannange abaami abakeera enkya ne batuwasa ne mutukwana, mbadde nsaba bw'omuba mutuvuma oba nga temutwagala bannaye musengejja ebivumo bye mutuvuma. Oba oli awo twandizeemu n'omwami ono oba ne muddiramu, naye bwe kyatuuka okuvuma bakadde bange n'abayisa mu kamwa ate mu bintu eby'ekisiru, bannaye nawulira nga nnyongedde ate okumukyawa obulamu bwange bwonna. Nagenda olaba nga sijja kumalako. Bannange omutima namusonyiwa, omwami namusonyiwa, naye nti ekyokumuddira nti tuddingane ekyo tekikyasoboka. Kati bannange nali ndi awo nenfuna Gaayi nankwana. Gaayi bwe yankwana, Gaayi ndaba ng'ali siriyasi. Tutambudde ekiseera naye tetwerabangako. Gaayi namufuna online. Kyenyinza obbagamba mu bufunze kuba omuntu gw'otulabangako ne bw'obanga omufunye oba ku WhatsApp oba Facebook oba ki. Kale bwe ntyo bwe nafuna Gaayi oyo, naye ndabira ddala nga Gaayi ali siriyasi. Naye ekyensaba abampuliriza mbiyisiza mu bufunze
okusinziira ku bivumo omwami oli bye yanvuma, bannange nina okutya kuliwa abantu bange. Nina okutya ebigambo gaali oli bye yanvuma ku bigere. Ngamba bwe nnaagenda mu famire eno ey'ono Gaayi omupya gwe nafunye, bo tebampiseemu maaso lwa bigere byange bino. Ye Gaayi bw'anaatuuka n'antunulako n'andaba, alisigala kye kimu? Bannaaye by'ebibuuzo bye nneebuuza abooluganda. Alisigala kye kimu? Bannange, kye kibuuzo ekinzijira kyokka bwe kiti, kyokka bwe kiti kye nnina mu bwongo kye kittawaanya. Bannange, simanyi bwe ngenda kukikola, naye we njogerera right now mbulayo ebbanga si ddene nzire eka, naye mpulira ntidde okumiitinga omusajja ono. Mpulira ntidde, ngamba bw'anandabako ayinza obutasigala kye kimu. Embeera ze ziyinza okukyuka, naye olw'ebigere bino, bannange abampuliriza simanyi. Tuuka awo ne ngamba oba waliyo eddagala lye nsobola okukozesa ne likendeezaako oba paatisi ezimu. Bannange simanyi oba ndi nomo oba ndi abnormal. Bannange I don't know. Zinatuuka ekiseera ne ndaba nga kinsuseeko, kyenva nkubira maama essimu eno gye ndi ne mubuuza maama, bannange nsaba kunnyonnyola nabaaki. Maama kyava ngamba, mwana wange walwala nnyo mbuto, n'omusajja eyakujjanjaba ebigere ebyo okuba nti osigazza nti olabika bw'oti ssaawa eno, mwami yafa nadda. Naye ne mutima ne ngamba ye maama wange nsumbuwa waaki, tawaanya waaki, bwe kuba kufumbirwa, bwe mba sijja kufumbirwa nti olw'okuba nti bigere tewali buzibu, nja kubeerawo. Omwami bw'anaaba waakunjagala ajja kunjagalirayo, bw'anandaba ne simusanyusa nakyo nga muli ngamba ajja kukiŋŋamba nfune we ntandikira. Obiba byakufumbirwa abooluganda mbiveeko, byesonyiwe lwa bigere, kubanga okusinziira ebigambo omwami oli bye yaŋŋamba eyanvuma, nalabira ddala nga bannaye sirina famire gye nnyinza kufumbamu, gye nnyinza kugyamu lwa bigere bino. So Mr. Sozi, obuzibu bwange bwebwo. Ntidde okusisinkana Gaayi, ntidde lwa bigere bino. Naawalirizibwamuko lumu nenjagala mubuulire embeera yange, nengezaako okukireeta nga njagala mubuuze nti munnange, nze nga gw'oliko nga siri mulungi nga bw'olowooza, nga njagala nkimugireyo ekifaananyi, musiigire ekifaananyi bwe nfaanana. Bannange byonna nabikubyamu awo naye nga sibitegeera. Kyeyava ŋŋamba, ne mugamba munnange, nina obuzibu ku mubiri gwange, kunze nsooka ne mugamba nti enjala ezimu teziriimu. Gaayi kyava ŋŋamba nti nange ejjo ly'abalamu nafunye obuzibu ku kagere kange, naye n'olwala luyinza okuvaamu. So ekyo tokitya, ebyo bintu bya bulijjo bibaawo.
nze njagala ggwe nakwagala nga bw'oli oba oli otya oba oli otya nze nakwagalirayo bannange neŋŋamba bannaye togenda kukitegeera naye kankomewo bwe kisaa kyange ekyokuva eno ku kirevu kinaaba kituuse kanzije tumiitinge bw'onondaba gw'ojja okumpa way forward bw'onamba nkusanyusizza amaaso bwe tujja genda mu maaso bwe naaba sikusanyusizza nsaba ombuulirirewo there and then ekintu tukiteerewo nga bukyali bannaye kubanga mpulira Mr. Sozi n'ekyawa era ŋŋamba gaayoona ndiko ssaawa eno bwannemwa bwe mulemwa olw'ebigere bino kubanga emmanyi nti bwe buzibu bwange right now kyekindi mu bwongo nti bwe buzibu bwange bulijjo sikirina naye okusinziira ku mwami oli bye yanvuma ndabira ddala nga kati bwe buzibu bwange so kyekindi mu mutwe essaawa eno ngamba kaŋŋende mbulayo ebbanga Mr. Sozi lya mwezi gumu nzireka naye ngamba nja kusibalo nkimubuuze from there and then waba wakundeka andekera awo nneme kumumalira na biseera ate naye aleme kumalira biseera tukiteera awo buli omu akwate gage kubanga mpulira kati nina obumalirivu bwe kibanga kyakubeerawo nga sifumbiddwa bannange nja kubeerawo naye baganda bange ndi mu birowoozo bwe bityo lwa bivuma ebyanvumwa omwami oli ye Mr. Sozi nsaba munnyambe nkole ntya kubanga nga bwe mbagambye nti mbulayo omwezi gumu ngende tumiitinga omusajja ono ate n'ekirala yayagala okunnona ku kisaawe yantwala ewaka like ewaffe kwegamba ndi awo ntidde okumiitinga gaayo ono lwandabika yange bannaye nsaba ku magezi bulijjo simanyi nti ndi mubi bwe nti naye okuva omwami oli lwe yakindaga nti ndi mubi sisaana mu bantu banange nalabira ddala nga kituufu sijja kubalimba neŋŋamba bansigaze kukola ssente kulabirira abo abaana bennina kyemba nsigaza ebyokufumba ombiveeko bannange nsaba kumpa bulamu neyanziza nnyo Mr. Sozi neyanzeeke njagala nga njagala musooke muneegatteko waliwo obulungi obw'okulaba n'obulungi obw'okuwulira so nga ate oluusi obulungi bw'okuwulira bukola nnyo amakulu waliwo omuntu gw'osobola okulaba n'omwerabirawo bw'oti n'otamwagala kyokka waliwo omuntu gw'oyagala nga tonaba namulaba ng'owulidde muwulire kitegeeza nti nekiri ekyokuwulira obuwulizi that feeling okuwulira omuntu nakyo kibeera kikulu if I may ask osobola singa sikwagala ku protecting identity ya sister ono nandibalaze ebigere omusajja n'otuuka okugamba omukazi mbu alina ogugere ogubi ate no si gugere kino ekigere bakita feet mbu entumbwe kati bambi atandise okwennyonnyolako obala okuba ndi munyankole kantuze muntunuulira ekifaananyi kino bannaye munansonyiwa nina protecting identity z'abamemba baffe kakati ono sirina ngeri gye nnyinza mubalaga mu kumulabisa nesinga bane simanyi kale kandage bulazi Sozi omuntu ono mubi bano ebimu byo bisaana balaga alina akazigo mu mannyo alina enviiri nnungi
mwana ligayi lino lino engeri gye lyamanyiramu munne waalyo kati bambi n'atuuka okumpeereza bambi amagulu alinga agamba sozi nyambaako gana amagulu mabi like nange kati bano bosanga ayagala genda ku surgery anoonya eddagala bano be bantu bosanga nga yeeyerusa kuba alaba omusajja oba alinga ayagala bawala beeru uli nawasala yeeyeruse singa siki nandibadde mbalaga kubanga saagala namulaga yadde ebigere bye yadde ki okay ayinza banga ayinamu like enowansi ngoba ekigere kyalo but this is ndabyeko kuba puli abantu bagamba msima ine obugere bulinga obutangawuzi buno si bwe butangawuzi Jesus like kakati nina kyenjala okujjayo one sister akkiriza ye bwe yeewulira kati atandisa okugamba nti kiraka baggayi abaasooka be yabeerako nabo mu relationship baamulekawo lwekyo naye ne batamugamba olaba ono bwamuleetedde okukkiriza nti tagwana omuntu atamanyi sitore yange kuntu sister gayi amugamba nti simanyi kikolimo kisiraani mbuno maama we bwe yamuzaala ate taata we amuzaala najja n'amwebakako kati amuprovinga bwali ow'ekisiraani kyokka ne sister nene alinga atandika okuyanga oba kituufu bannange like bino tebyaliwo kambazeeyo ku story yange ey'omu primary of recent I just came to know about Kalema's death. Kalema yafa. He was a joking nigger. Bano lyo muyaye ngajerega nesime lwaki banali namukola ki nganjerega lumu yali speakide sijjukiro benga to bali bazingulidde oba bali bazinja zise ne bweziba zaali mpya nali sinaba ngabo omuntu mu kyalo tetwamanyira kwambala ngatto so nali sinaba yiga bulungi kuzambala ate simero lwaki mama yangulire ngatto nga zina muko ku kikondoko tigostini kati zali ke kikondo kakati Kalema ntambula waliwo obuyinja yinja otuva akatugenda kusoma twali kumpi n'essomero Kalema ntambula bwenti mu face nze ampitako instincts zange zangamba Kalema ateeko okukola statement it is a must kati nentegeka amatu gange okulira ebigambo bya Kalema nga sikyuse kutunula mabega nenga mbirindiridde nenzitane ku bigere bino bye bigambo bya Kalema mazo muyitako bwati ulira ngabwe okumanya siziri yerabira I am quoting the exact words. I may not remember the tone. They are the exact words Kalema byangamba. Eyakwazisenga tote yakuyigiriza zitambuza. You people. Sanyega Kalema ne neyongerayo. Kalema ya bino byenjogerako biri primary 2 primary 3. Awa yembozi jembawa. Kalema yanteekako olukongolo. Kalema nga buli kimu alaba sisobola. Kalema buli kimu ne sirina lunaku lwe nnawulira nti Kalema kyayogera kunze kituufu. There is no single day luyanteeka mu position erowooza nti sigwana. Oyinza owanika omukono tuli mu kirasi nga teacher ayinza obbuuza nempanika omukono bwenti Kalema wanengeredde n'akola sigino togwana kuwanika mukono kati bosanga omulala tawanika. It is not, and I think nagging ekimala. I remember one day nasongola pencil nayagala kola communication eri Kalema nti nsobola okwogera and the language I speak ayinza okulema okulutegeera. Nasongola na sharpeninga pencil kakati nengamba kati Kalema demu nera ngo uwo muzegwe Kalema nga agenda ddamu anteekako olukongolo buli kyesiyerabira nakwata pencil nga bolaba pencil ennamba muve ku business ekitundu ne pencil empya nenjikwata nga akalimi kaba kafumu akafumu ako nga wakasongodde nga kali sharp ate nga akawanvu nenzija paka ku kisambi kya Kalema bwe pu ne mutunga pencil
nenjimenya bwenti ekyo kyekigambo kyokka kye nayogera ku Kalema. I don't know by yakikolera ttaamu bbiri naye kyatwala ebbanga kubanga emboozi eno nginyumiza buli olukyanga nina kyenzijjayo nga njogera Kalema during my radio shows nga njogera. It is not until when I went back to Gomba of recently ne bangamba nti Kalema yafa. I was like bambi ate naye natuka kati eno mu bukulu nga saamukyawa naye nga ngezaako okwogera ku bantu abayinza okwagala okututeeka wansi bw'asanga nga gwe ng'omuntu olina confidence oba owedde. Kalema olunaku lwe namufumita penso ne ngimumenyeramu bwenti. Sijjukira Kalema kufulumya kigambo naye embirigo zange ne Kalema awezaakoma. It was a reaction kubanga matches naye sibikkiriza tekitegeeza nti tebyali tebinnuma. Sister okutuuka okugamba nti ebivumo bino gayi byamuvuma oli gubi olina ekisiraani n'agamba n'amujjukiza nti naluli lwe najjanga kulaba omwana kyobula nalinga situuka wammwe kubanga oli gubi nga saagala bamanye nti nze nakuzaalamu n'omwana nga guys bwe nabadde mpuliriza story nenninda story eno gyewunzikira oba gayo ono kanze muyite Kalema oba Kalema ono teyaddamu kunoonya sister yaddamu n'amunoonya. Kati nzaawo bw'osanga sozaawe nkubuuliza nti naye oliko katawaano bwe biba ddogo eyakuloga ali ku masengere gy'akulengerera like kikyamu kikyoliko kubanga ku nkomero gayo ajjawa zero bidi emutwala ewa sister amusabe ssente. Naye ate sister neno message tewagitegera kituufu nti ono gayi byakwogerako si bituufu naye yagezaako okwagala bifula ebituufu singa byali bituufu tasobola kudda gy'oli akunoonyeeko ssente. Akunoonyako ssente kubanga oli wathi ate bwe yanoonya yona mu baayita abalungi baali balina ssente yo obulungi kyeki kubanga ne ssente zange busobola okubeera obulungi kubanga bw'ojja okuzinsaba kitegeeza ng'oggyeko ssente ninamu kino kisa ekyokugaba obwo nabwo bulungi bwa muntu obwo nga tabwogerako. So njagala ku emphasizinga ku nsonga zange nga nkugamba sister toddamu okuva n'olwaleero toddamu okukkiriza okulowooza nti omuntu akonfaminga okugwanako alina kubeera webweru. It starts with you. Era abazadde tugwanidde nnyo okuyigiriza abaana okwekkiririzaamu. Omuntu eyayiga okwekkiririzaamu waliwo abantu abekkirizaamu besikkiriza ekisukka waliwo omuntu gwe sirierabira ye muntu eyali yolesa ekitono ba Coca-Cola rated next yayimba oluyimba lwa Betty Namaganda nali ntambula amakot nsisinkana omusajja mabanji tantomeza kati waliwo omuntu gwogamba nti kati confidence yo ogitutte ku extreme waliwo confidence ng'esaana kusooka kubeera mu ggwe netuka ku mutendera ogufuluma nebeerako mu beewuwo n'owambako abeewuwo tosobola gamba nti abeewamwe tebakumatira abeebweru be bagenda okukumatira kitandika n'abaana bo n'abazadde bo na mukwano gwo na maama wo kati ekyo si kyenjogerako naye kangeze ng'okunyuma omuntu n'abeeraawo nga ekimukakasa nti yanyumye ye muntu omulala okukikomentinga eyo weakness erinnya mu bakyala nosanga omukyala ng'ali badadi kubanga omwami kubanga abantu babeera nabo tebamugambye nti ali smart n'atuuka n'okulowooza nti tali smart awo tuteekeddwa okuvaawo oyige gwe kennyini okumanya nti kati bwe nyambadde nnyumye omuntu ayinza okugamba nti onyumye nga fitina naye oteeka okuba ng'otuuka kukumanya engoye gwazeegulidde wetunuuliddeko mu ndabirwamu tebaakukasenkake actually ne baba baakuwampe kujjako ng'ogamba nti baakuwampa ozambala lwa butanyiiza yazikuwa naye confidence ye esooka eteekeddwa kutandikira ku ggwe okusobola okwokuba nti osobola ekintu tekutandikira ku mulala mulekerawo okwagala obba kubira enduulu kubanga abantu bakulimbe nga balinga tengerere bino eby'abaana miraba mu babebi ng'alinga atakkiriza nti asobola okutengera kati bamuyimirira tengerere then n'atandika okuyimirira tayimirira kulwayimirira kubanga bano bamulaze nti akisobola omuntu omukulu anywa kyayayo kyanga tebamuwozaawo si wooba toddamu kukkiriza gayi kukugamba nti oli gubi actually tagamba nti oli mubi agamba oli gubi oli kibi gayi yakera enkya n'akukwana n'akuzaalamu omwana n'amala n'akugamba ebyo tokkiriza muntu kutuuka kuinstalingamu ki app ekyo oteekeddwa okuba ng'otandika gw'okigaana ate tetulwana nnyo kukakasa abantu nti tusobola you don't need please beera bulamu bwobwo
Live your own life. Sister neunza abawulidde bwagira n'akaaba ate okudde Uganda ne gayo mulala ono gwe yafuna ate omulaba kakati bamwesatingamu ki app ekyo bamwinstalingamu ki app ekyo ekyobutekkiririzaamu ekyokwera mubi kambabuulire nze saagala kujja wano nkukonfirming nti oli mulungi si kyenjagala kati ogambe sozi yagambye ndi mulungi kati wekkirizemu nti oli mulungi ekyo si kyenjagala njagala gwe kennyini otandika okwekkiririzaamu nga gwe nga kiva mu ggwe tetugenda wano kuwa is it moral boosting tetugenda wano kujja kukusudiya osinzire ku ekyo nedda. It starts with you. Omwana agambye eri gy'abeera ku kyeyo buli kaseera abeera mu ndabirwamu nga yeetunuulira yeetegeeza bw'atunuulira amagulu ga mukama we bw'atunuulira ag'abaana alaba ng'agage si bwe gali bannange buli omu alina gage ekinkumu nina kyange n'essozi alina kikyo naawe olina kikyo buli omu alina bibye beera ggwe n'abalala babeere bo. Njagala mbabuulire ekyo kino tojja kisanga nnyo mu baana balenzi abalenzi abanaabayo kijja kuba kitono. Tulina case gye twaliko okusomera batte gy'asomera where we found a parent a mother nga atutta omwana amasomero bagaali nga 3 amasomero nga gabbeeyi naye nga bamunonye bamugamba nti jangu ono n'omwana wo tumugobye mbulwaki mbu omwana wo musiru mbu omwana wo yeetaaga butabika oli omwana teyeetaagako butabika n'omulundi n'ogumu ne bambi ekirenzi olwoba kyagezangako okwerwanako nga bagezaako okukissa wansi gyoko mu kissa wansi gyekikoma okwerwanako kati kiwunzika kikulabikira ng'ekikoze ebyekiralu naye ng'omulenzi teyali mulalu kubanga okutuuka okumaliriza storage ebyakkira talina ddwaliro gye yamutwalira nti baamuwa ddagala ne baamulaga bulazi nti abaana abamuhandolinga tebamutegeera butegeezi abaakola communication kakati ne mbagamba nti zino cases teziri common ennyo mu balenzi ojja zisanga nnyo ate n'ozisanga ne mu bakyala abakulu nga okwekkiririzaamu balala bamala mugamba nti ekyo kisobola n'akikola kiteekeddwa kubeera mu ggwe nga sister. Ebyo by'okubeera mu mmira ne weetunuulira n'olaba nga togwana kati oyagala ogende weekuba empiso ogende onywa ebiddagala kubanga oyagala olwanagana n'amagulu bw'osanga atarizoninze bulungi akwata kambe ne yeekyawa amagulu n'asala masalaati ng'alinga eyeewaata tokkiriza muntu kukutuusaako kubanga oli ku nkomerero ya byonna akwetaaga n'okusinga bw'omwetaaga ye asinze okukunoonya. Machas waliyo ng'okulabiri wabikolanga lwakwagala ng'omuntu owulira omwagala toyagala kuzaala mwono n'oli toyagala kuzunga ku musajja kuva kwono kudda kwoli byonna wabinoonyanga olw'okwagala okubeera obulungi olw'okwagala okukola ekituufu gwe bye wanoonyanga ye bwe yarespondinga nga gy'oli nga respondinga akulaga bw'otalina makulu bw'otalina magezi bw'otali mulungi bw'oli ekikazi ekibi naye njagala bategeeza nabadde njagala nsibe pini mbalaga ekifaananyi kya sister agamba nti nno gwe bagamba nti nno si mulungi she is not even close kwoli kyayinza okuyita omuwala omubi. Soogera wano musudiye singa sikwagala kuprotectinga sister ono nandibalaza ekifaananyi tali close. Olwaleero bagereze ku bantu betulaba tulabye bamuyita Asia owa Charles tulabye Asia obulungi bwe nga tuva ku bwa face ne tumutunulamu okubeera godly okubeera humble. Are you aware that girl is or that woman is humble? Muwala mukkakkamu muwala alina empisa muwala w'ekitiibwa abantu obo bonna bulungi obukola omuntu abantu twagadde Asia olw'ebintu eby'enjawulo nga tuvudde buvi ku face gye tukkiriza nti ate ng'omuntu ayinza nga yafuna ekirwadde oba mu buto just that. See how we like Chelsea's English. Oluzungu lw'omusajja alina ekigambo kyeyogera papairasa ete wakiwulira ekya papairasa netwekanga nga byonna tubyagadde omuntu buli muntu alinayo ekibi n'oyo ayogera mbono sister smash sister kibi naye alina ekibi kye. Buli muntu alinayo kye tuyinza okuyita ekibi ate alina bye tuyinza okuyita ebirungi. N'olwekyo nsaba busabi Mukama akusobozese wekkirize mu mbyogedde nga mbyogera eri sister ne mbyogera n'omuntu mulala abantu abamu kubanga oli mulekwa kubanga oli nfuuzi kubanga tolina tewasoma kubanga wava mu kyalo kubanga tolina ssente kubanga oli mumpi kubanga oli muddugavu ne tubifuula problems njala kutegeeza nti ekyo tandika okukyejjamu kubanga ensi erimu abantu ab'enjawulo
ate nga buli muntu ali unique mu ngeri ye ng'alina engeri gy'agasaamu mu ngeri ye. Ekyo tokiddamu. Kati njala kusembyayo bino bye nalabye nga bikulu mu story yo. Waliwo ensobi. Guy bwe yakugamba nti ayagala kuzaala mwana in the first place, mwakasisinkana akwebaseeko ayogedde bw'ayagala okuzaala omwana, ofunye olubuto, banno bakulabudde nti ng'olinga papye ebibira byonna tobirabye. Guy okugamba nti ayagala omwana, nabagamba tubalansinge. Guy okugamba nti ayagala omwana ne Guy okubanga ddala ayagala omwana byanjawulo. Guy okugamba nti ayagala omuzaalira omwana ne Guy okubanga ddala ayagala okumuzaalira omwana byanjawulo. Guy okugamba nti ayagala omuzaalira omwana ne Guy okubanga asobola okubeera taata byonna byanjawulo. Tosinziira ku bigambo mulenzi byayogedde, sinziira ku bikolwa. Guy tasobola na kugulira yadde akatambaala ebbanga limutambudde emyaka 3 n'ogamba nti agenda kugula pampa n'akatambaala kyekyangu katambaala ne Guy takugulidde tolina na katambaala ke, tolina na airtime gwe yali akugulidde, mu message za mobile money tolinaamu yiye, tolinaamu kya birthday kye, naye oyo gw'ogamba nti ogenda zaalira omwana, wallahi Guy oyo agenda kukumenya ate nga watandika obiraba. So red flag wagibuusa amaaso, Guy yali tali wafi kuzaalira mwana, tukiprovingidde eno. Ekirala, Guy omaze okwebaka naye, Guy omaze okufuna olubuto mu ye, otandise okwagala okumunoonyerezaako. Oddidde ebisooka obisembyayo. Omuntu tumunoonyerezaako nga tetunaba mukonfaminga mu bulamu bwaffe. Guy omala omukonfaminga mu bulamu bwo, omuwadde omubiri gwo, ofunye olubuto lwe, kati oyagala okumanya Guy. Kwe kwagala okugenda ocheckinga obucheckinzi ennamba y'essimu ng'agiweerezaako mobile money, ozuula amannya agalimu. Naye ng'omuntu gw'oli mu kkeberako ebyo ye muntu gw'ofunye olubuto lwe. Ebyo babikola ku muntu akwana. Get me right. Bino bye balina okukola babikola ku muntu akwana, tebabikola ku muntu gw'oyagala. Oba ogezaako okunfuna mukwano, tubyawule. Ebintu by'omuntu ayagala okuzaalamu amwana bye bino by'okola. Tobikola ku muntu gw'ogenda zaalira mwana oba gw'ozaddemu mwana. Kati eno yali nsobi gye tukkiriza nti omulala asaanye okugyewala okugigwamu. Ekiringa kye kidirira ekisembayo nga njagala okumaliriza kino. Stages eza relationship, stages ez'omukwano tuzibuuse nnyo. Kati ebintu ne tubikola kifuula nnenge bye bizze bizaala bino ebintu ebirala. Ekirala, kambabuulire, bw'owuliranga otuuka mu mbeera ey'okuforcinga, ey'okugamba, ey'okumatiriza Guy nti nfunire ennyumba ompangisize, that is a big red flag. Ogamba Guy nze mpangisiza nve waka, nze nkoye okusinkana nawe mu hotel, nze funa wopangisa tube. Bw'owuliranga embeera ekusindiikiriza okutuuka okukola statement eyo ku Guy, it is a big red flag ku Guy gw'ogenda okwagala akupangisize. Guy ow'obuvunaanyizibwa, Guy alina enteekateeka ezirina amakulu, Guy ow'omulamwa, bino tebabimugamba. Actually yagezaako okwagala okusindiikiriza mugende mu kyo. Newankubadde nga nsobola okugamba nti ate abalala ayinza okwagala okutwala wakufundiza naye ng'ebigendererwa bye birungi half, bibi half, oba birungi quarter, bibi 3/4. Nga yagala bwagaze kufuna akusule mu mbize. Kati olaba nkugambye ekyo, then kwe kugamba nti olaba Guy akuyisa obubi nga ye yakuleetera ekirowoozo ky'okwagala mutandika okubeera mwembi. What of the Guy gw'osindiikiriza okwagala mutandika okubeera mwembi? Tolaba nti ekyo kigenda kubeera wasi. Gwagezaako okuyingiza mu Guy ekirowoozo akupangisize. Ekyo tokikolanga. Omusajja ajja kukumenya olw'ebirowoozo ng'ebyo ng'alaba wamukozesa kyatayagala, wamusindiikiriza mu kyatayagala. Buli kimu ajja alaba nga wamukozesa kyatayagala. Kati ajja bbeera mu kintu ng'alaba ng'omusibe. Era ojja alaba ng'olumu agezaako okutoloka. Ng'era omusibe bw'abeera agezaako okuba nga yeetaaya kubanga kye wamuyingizaamu si kyali ayagala. So ekyo kigendere. Bw'olaba Guy taliimu mpeka emera kwagala kubeera independent, mubeere nga mukola amaka. Gutandika omuyingirizaamu ekirowoozo kiringa ekyampasa. Mpasa. Lwaki tukugamba Guy Mbu mpasa? Olowooza abatakulaba kubanga si ggwe owasa. Kati otandika okugamba omuntu akuwase. Ekyo nakyo kitutwala wabi aw'okwejjusa. Kakati nagambye
toignoringa information gy'ofuna ng'ekwata ku muntu gw'oyagala ate ng'ogifuna okuva mu bantu abamuliraanye mu famire ye. Omuntu eyawa sister ono information ye mwannyina w'omulenzi ddala. Jjo nakikonyeeko ko ne mbagamba tulina story eyagala okwefaananyiza bweti. Olwaleero bwe mbanga mutabani wange agenda kuwasa, singa olwaleero sozi abanga agenda kuwasa, ne ŋŋamba girlfriend ŋŋamba olaba otwala sozi ono ne sozi kanoonyeeyo obunafu bwonna just randomly nti sozi ono gw'otwala genda okuwasa esowaani y'emmere ali ejjudde. Bwe giba mimmonde bw'atamala kubala mimmonde 5 byenjogera si bituufu nende takyakulabirako nti bw'abanga twamaze kubala mimmonde 5 8 tabala nti esowaani ejjudde. Information eyo olowooza ogenda kugijjawo entuufu okusinga ku ekyo nga nze ayogera nze nzaalo ono. Muve ku bino bye tulize tuwulira abazadde aboologera okwonoona, njogera ku muzadde agezaako okukusiigira ekifaananyi ekya mutabani we gw'otwala. Waliwo gwe mmanyi bulungi yagamba omuwala yali atwala mutabani we n'amugamba omulenzi ono mugayaavu. Waliwo ne gwe baatugamba mbu yabuuza muwala we nga ayogera ku bya Gayi nga Gayi waali awo kyava amubuuza mbu omuze guli gwe nwanagana nayo bulijjo kati oleese omusajja ogenda gukomya ng'omaze kufuna musajja. Alina engeri gyeyakibuuzamu kati omuwala agenda akola ekyobutumbaavu agezaako okulaga nti ono kyayogerako takimanyi. Omuzadde n'agenda ayogera omuze gw'omuwala mu maaso ga Gayi. Naye njagala ngeze nga famire y'omuwala bwe ŋŋamba nti omuwala gwe ŋŋenda okuwasa afuka ku buliri. Don't you think nti kikola nnyo amakulu nti Moses ono gw'ogenda okutwala omuwala awasa afuka ku buliri? Bwe ntuuka eri ne ŋŋamba bannange omuntu ono baamumpanga bamanyi afuka ku buliri ne batakyogerako. Kati ekyo kirala kyengezaako okujja ono omuwala okujja akugambe ku brother we ekyo ekintu kyali kinene kubanga ono yali takwatirwa muganda we bujja mwannyina bujja nedda yali akulumiriddwa ng'omwana ow'obuwala. Ebyavaamu reaction za Gayi zaakola ku mwannyina ezo tezeewuunyisa ffe tuba tuzisuubira. Ekyo bw'okiginowaringa oba oyolekedde akabenjedde kabusa. Njagala kumaliriza ngamba information si buli ejja nti eba ntuufu naye ate tobeera musiru okukugira buli information ejja gy'oli. Giwewe. Waliwo ezijja nga zijja kututaasa, endala zijja nga zijja kututabula butabuzi, naye osobola okubeera ku level ey'okwawula ebigambo bino ebikuledde ekigendera ky'omuntu engeri gy'akireeseemu ne waakireetedde na lwaki akireese byonna bw'obigatta bikuwa ansa nti kibakugamba kituufu oba si kituufu. Ebirala byonna njagala kwagaliza bulamu bulungi naye n'okujjukiza nti tokkirizanga omuntu akulage nga ggwe mulungi nga ggwe tosobola kulaba nti oli mulungi. Buli anaakikozesa ku ggwe ng'akikozesa kukikuteekamu olyoka okikkirize aba na bigendererwa bye. Sister, omulenzi yamala okukukozesa byayagala byonna n'abifuna, teyakukwana nga akugamba nti oli mubi, teyakuzaalamu mwana nga akugamba nti oli mubi, amaze kukoowa kubanga atuuse ku byayagala n'atandika okuteekako ebigambo bino byonna. Nsaba okuva n'olwaleero okole edebere turning point okusharinga love story yo ebere turning point ey'obutaddamu kukkiriza nti omuntu omulala yagenda okujja akuteekemu ekirabikanga kye kituufu. Ate bw'okoze ensobi naawe n'ojja okukkiriza nti oba oli awo bye baayogera byali bituufu. Taatawo takwebakangako. Noono byayogera tabimanyiiko omuntu n'amagulu. Jjukira ku nkomero bw'akugamba mbu yali anyiize. Naye okyalwanagana bye yakugamba n'okutuusa olwo n'omulenzi omupya gwe wafuna omutya olwa kino kye baakuteekamu. Okuva n'olwaleero weetunuulire gwe kennyininyini weesomeeko gwe kennyini weetegeere abalala baleme kwagala kujja kukutegeera na kukutegeerera. Nsaba Mukama akubeere.
njagala kusibula nga ntumira Lighton Namubiru naye n'abantu abajja wano olugambo ne kale olumdozo olumuteruba lugambo naye mwetegedde akagurupu ako ne kalemba tumiddeko. Thank you so much for the love. Thank you so much for watching. Njagala bagaliza obulamu obulungi. For returning subscribers, thank you so much for being part of the family. Our new followers, you've not subscribed, please consider subscribing. Katonda omulungi, twagala kwebaza kubanga otuwa omukisa okubeera ekitundu ku buweereza bwo. Sobola gamba nti tubigwanira nnyo naye bw'osalawo okukozesa gw'oyagala omukozesa nga totunuulidde nnyo ku ye nga bw'ali, naye ekyo kyoyagala omuteeka mu kyagala omuyisaamu kyekibeera ekikulu. Omwagalwa, mu ngeri enjawulo tuleeta sister mu maaso go. Bangi bagenda kukola comments ezimuzaamu amaanyi n'okumulaga nti ali waafi, naye ggwe tusaba okimuzimbemu mu ngeri y'enjawulo okwekkiririzaamu okwo akufune. Bamutaddeko ebigambo ne babitondesa akamwa, olulimi ne bijja bibanga ebibeera ebituufu mu ye naye nga si bituufu. N'abalinga bwe batyo, balala balimu gye bakolera, boosa amulaga nti talina magezi, takola, talina makulu, naye ne weebuuza nti atalina magezi akyakolawo kyawo. Kusaasira busaasizi, tetusuubira nti twetaaga abantu bwe batyo bonna buli kaseera nga tubasaasira busaasizi, ne babeera balinako ekimu oba ebibiri bye batugasa. Osaasire alina okusoomozebwa okwo okw'obutekkiririzaamu, naye omuyigirize nti okwekkiririzaamu okwo tekulina kuva wa mulala, kulina kutandikira mu ye. Okusoomozebwa kwa ssekinnoomu tusaba okusisinkana ng'ekisa kyo n'okwagala okwo bwe kuli. Tusabye n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.